Uganda banange munaze Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobby Wine. Leero nakuzo mwezi 25 Sunday mwezi gwa January 2026 olunaku olulala olw'okudduka, olunaku olulala olw'okwekweka, olunaku olulala olw'obutali bwenkanya. Mwalaba bukyanga amagye ne poliisi balumba amaka gange. Poliisi esirise kikulaga nti mu nfuga nga family rule nga family emu yawamba eggwanga lyonna n'ebitongole tebikola mulimu gwabyo. Poliisi esirise muhozi ye kyakola basirika busirisi ne bwe kiba kikyamu. Poliisi gye yakozesa okulumba amaka gange, poliisi tewangako statement yonna ti bagenze ne bakuba mukyala wange ne bamenya ennyumba yange olw'ensonga eno beeno. Tewali musango gwonna gwe nazza. Bagamba tebanoonya, then ne bagenda ne bamenya amaka gange. Bali baagalayo ki ne bamukuba mukazi wange nga babanja Kyagulanyi. Lwaki tebampita nti nyina omusango? Human Rights Commission mukyala wange adya yagamba agenda wanga kyalire ku mukyala wange, and indeed bagenda ewange nga bagenze kwesanitizinga na kulaga nti balina omulimu gwe bakola ku ddembe ly'obuntu. Omukyala wange bamugalidde waka, amagye gakyali ewange. Naye bukyanga mukyala wange alumbibwa ne bamukuba ne bonoona amaka gaffe, tewali Human Rights Commission kyali akoze. Ekyewuunyisa ne bakitaffe mu Katonda aba Interreligious Committee olunaku nga tebannalumba mukyala wange baali waka, era bamusanga nga bamusibidde waka ng'enjala emuluma, era nabibagamba byonna. Naye songa bbiri ze bayogerako, ekisooka bamubuuza Bobby Wine ayagala kukyankalanya ggwanga, naye ate nga tuzze nga tubagamba mwenna byonna byetwogera tubyogera mu lwatu ate nga biri mu mateeka, kukayinira ddembe lyaffe nakulekerawo okunyigirizibwa. Olunaku lwaddako ne balumba amaka gange, mukyala wange ne bamutulugunya. Sinawulira kigambo kiva mu bakitaffe mu Katonda, bawanye ekitiibwa, naye ndowooza buli omu yandisitudde eddoboozi lye ku butali bwenkanya obugenda mu maaso nga bukolebwa abo abalina okuuma eggwanga, abo abalina omulimu ogw'okukola emirimu gy'eggwanga. Anyway, obuvunanyizibwa bwonna buli eri mmwe bannayuganda. Mwalaba Chief Justice nga bamulayiriza ekisozi. Kiringa nze bwe nayita Chief Justice nti Busaabala gyalayirire, kikulaga nti Museveni eggwanga lirabanga private property ye. Kakati oyo we yayise n'amulayiriza ewe ku faamu, bw'osuubira otuwa obwenkanya, ekikunyonyola ensonga lwaki tetwagenda mu kooti. Bannayuganda, omulimu guli eri mmwe, obuvunanyizibwa buli eri mmwe, era obusobozi buli eri mmwe. Nze okuba nti siri waka kati navaayo mbalage nti buli omu alina asobola okubaako kyakola. Amagye gonna ganoonya omuntu omu, nnaku zigenda mu 10 bakyalemeddwa okunfuna. Kitegeeza nti si bamaanyi nnyo nga bwe babagamba. Kitegeeza nti naawe munnayuganda osobola okukola byonna byokola nga tomenye mateeka. Yesu batuyita abayeekera, naye tetuli bamenyi b'amateeka, tetulina kyamu kye tukola, naye tubalaga, ngezaako balaga nti tusobola okutambula mu Robert Dobb style ne tutuuka buli wamu. Nze ntuuse ku bakulembeze ab'enjawulo, nammwe be tusinaba kutuukako ngenda batuukako mwenna mbabuulire ekyokukola. Namala ennaku 112 nga mbabuulire ekyokukola, naye era mbatuukako okubabuulira ekyokukola. Nasuze waffe wano Gomba, era njagala okutumirako abo be twasanze wabadde Maya wabadde wairwa aba military bangi ku road block, naye era ne mbayitako mu Robert Dobb style. Ne be twasanze Sikatende Ensangi ku road block, ne bazamwe n'abasirikale abatulaba naye nga mumanyi tetuli bakozi bafujjo, tetwagala kwonoona ggwanga, twagala ditereza, nammwe ne mutusaasira ne mutweka ne tuyitawo. Njagala okubaza abaana abamu ghetto bonna Bannayuganda bonna mulinga abakitegeera. Abantu bandaba ne bagamba Bobby yita wano. Kuba mumanyi munange siri mumenye w'amateeka, nwanirira ddembe lyange n'eddembe lyammwe, era nja batuukako. Kati olunaku lwa leero nsula mukono ono ebonamboze munteekereko ekyeggulo, ate nze ndi ampuuta ne mukiteekewo wakati wa ssaawa emu ekitundu n'ebbiri kitundu, kuba ssaawa 3 nyina okuba nga mpiseemu. Kati olwo bajje bakuba embooko n'oyo mwami bakireke muleke mukitegeere. Mwena nja batuukako. Bannayuganda mwenna baagala nnyo people power, our power. Nze nkyalimu, bana abasajja mbalimu, nammwe mubeeremu. Bwe tukola bwe tutyo, buli omu n'akola kyalina okukola, tusobola okusituka omulundi gumu. Nzize mbagamba tebalina busobozi obwo busitopinga ekintu ng'obudde bwakyo bwatuuka. Bw'oba okiwakanya, use me as an
Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abave bweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadini gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago, Nakauka Road. Tattoo Collections. Tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections. Tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort.